Eggwanga erya UPDF lironze bannamagye 10 okukiikirira eggye UPDF mu Paalamenti ey'ekisanja ekya 2026-2031. Bannamagye bano abalondeddwa abayise mu kalulu akakubiddwa olukiiko olufuzi era olukiiko olw'abannamagye abalondemu abakiikiridde bannaabwe nga okulonda kuno kubadde ku kitebe eky'enkambi y'amagye ey'Ebbombo mu disitulikiti Luweero. Okulonda kuno kukubiriziddwa akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda nga kakubirizibwa ssentebe waako omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama era nga bannamagye abalondeddwa be bano. Bannamagye kuliko Lieutenant General Sam Okiding, Lieutenant General Sam Kavuma, Lieutenant General James Mugira, Major General Henry Masiko, Major General James Kinalwa wamu ne Major General Joseph Semwanga. Abalala abalondeddwa kuliko Brigadier General David Gonyi, Kano Knight Ikiriza ono mukyala, Kano Sylvia Meme mukyala, Kano Christine Nekesa naye mukyala. Akakiiko k'amagye ak'ebyokwerinda aka Defence Forces Council nga kano kalimu n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda nako katudde nga kakubirizibwa ssentebe waako President Yoweri Kaguta Museveni era nga ye muduumizi w'oku ntikko w'amagye. Ebyo nga bikyali bityo kyadde akyakulira ebyokulonda mu disitulikiti wa Kiso Tolbert Musinguzi alangiridde munnakibiina ky'NRM Sserunkuuma John Bosco Galabuzi ku bwa mmeeya bwa Makindye Ssaabagabo Municipality ng'eno bwawakanyizibwa ow'ekibiina kya NUP. Bino bibaddewo ng'omusasi waffe Ssaalongo Charles Kauma Masembe amatwateze. I, Musinguzi Tolbert, being the returning officer for Kiso Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded in each declaration results form, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Kauma Cedric, 6,091. Kayongo Abbas, 1,337. Sserunkuuma John Bosco Galabuzi, 46,792. Ziwa Yusuf Bugaga, 12,077. Accordingly, as returning officer for Kiso Electoral District, according to Section 147 Local Government Act, declare Sserunkuuma John Bosco Galabuzi, who has obtained the largest number of votes, be elected for Makindye Ssaabagabo Municipality Electoral Area in Wakiso District. Oyo ye Tolbert bw'abadde alangirira munnakibiina kya NRM Sserunkuuma John Bosco Galabuzi ku bwa mmeeya bwa Makindye Ssaabagabo Municipality. Era bw'amaze okulayira ategeezezza nti emyaka 25 Ssaabagabo gyemaze nga tefuna muna NRM tikati batuuse okukomba n'okufuna ku birungi bya NRM kubanga yagenda kubibatuusaako. Kaseera kabadde kanene gibadde emyaka nga 25 NRM nga tefuna ku bukulembeze mu Ssaabagabo. Kati n'abantu ba Ssaabagabo beesiimye ebintu jjajja byonna byaweereza okuva ggulu bigenda okutuuka nga tewali kwekwasa, tewali gamba nti ate ono alidde oba talidde. Naye wadde tewabadde olusozi lwonna kumulayiza, naye abo be yavuganyizza nabo nga bakulembeddwamu munnanuupu Ziwa Bugaga Yusufu ng'akiikiriddwa Abbas Kannamwanje bategeezezza nti si bamativu n'ebyo ebirangiriddwa nti era kabagende balabe kiki ekibayinza okuzzaako. Tetuli bamativu n'ebisaliddwa omwami Tolbert okuza kuli zatu ze tulina ku DRA fomu ze batwadde bo bennyini ezaweereddwa abajenti baffe. Yusufu Ziwa Bugaga yafunye omutwalo gumu mu 338 n'addirirwa Kawuma Cedric n'obululu kakaaga mu 282 n'addiriramu Galabuzi yasembyeyo n'obululu 1482. Kitwewunyisiza nnyo nga mwami Tolbert Musinguzi returning officer wa Kiso District nga DRA fomu zasoma okuva mu Masajja division yonna nga tezitali nga nezetulina. Nga kati wenjogerera wasigaddeyo municipality emu enansana etenaba kulangirirwa na kufuna meya omujja. Kulwacha Basako Masembe wano ewa Kiso Kutali Center. Ebyo nga biri bityo akakiiko k'ebyokulonda akalangiridde ebivudde mu kulonda omubaka w'abavubuka mu bitundu bya Buganda era ow'NRM Saamu Beegiira akalulu Ezekeere. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffa Luuka abituwe.
Akalulu kano ak'okulonda omubaka agenda okukiikirira abavubuka ba Buganda mu Paalamenti kanyumidde ku Sports Arena ekitovu mu kibuga Masaka ng'abavubuka 7 be babadde bavuganya ku kifo kino era gye biggweredde ng'akuliddemu okulondesa akalulu kano. Kashagire Aliet alangiridde munnakibiina kya NRM Sam Bejira nga Sam ono afunye obululu 10 addiriddwa na Zimura Isaac ono atayina kibiina afunye obululu 46 ate Sentamu Churchill James akutte kyakusatu n'obululu 34 ate munnakibiina kya National Unity Platform kulabako Edward afunye obululu 12 bwokka na Wanyaga Gloria afunye obululu 4 ate munna Democratic Party Bale Andrew afunye obululu 2 ne Jagwetone Raymond n'afunayo akalulu kamukokka. Muna NRM Sam Bejira omubaka omujja ow'abavubuka mu Buganda yeebazizza abavubuka mu kitundu kino abeetabye mu kulonda n'agamba nti akalulu k'omulundi guno kabadde ka mirembe era n'agambye nti mu bukulembeze bwe agenda kusoosowaza nnyo ensonga ezikwata ku bavubuka mu Buganda ssaako ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Ensonga ze twali twatandikako ez'okulwanyisa obwavu mu bavubuka naddala nga tuyita mu by'obulimi n'obulunzi kye kimu ku ebyo bye tugenda okusosowaza era nga abavubuka mbeebaza era nga nyongera okubakubiriza okusosowaza ensonga za Buganda Ssemasonga. Obumu mu ffe butukulembeze nnyo akaseera ke tulimu ng'obululu buwedde bakubiriza byonna ebyabadde mu bululu tubyerabire ababadde balimbibwa ebibiina ebirala nti NRM mu Buganda yaggwawo. Olwaleero tuwangudde n'ebitundu 9 n'okusoba mu kalulu kano akalondeddwa olwaleero. So njagala okubategeeza nti twongere okwenyumiriza mu kibiina kyaffe ky'NRM, twongere okwenyigira mu programu za gavumenti naddala ezo ezigoba obwavu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru ndi eno mu bbendobendo ly'e Masaka. Neje buli ena akakiiko k'ebyokulonda tekanalangirira abawangudde obwa meeya bwa division ezisinga obungi mu kibuga Kampala okuli Nakawalubaga Makindye ne Kawempe. Wabula akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kampala ky'obutungi Jennifer wetujjidde ku mpewo nga yakalangirirako omuntu omu yekka muna NRM Salimu Uhuru nga ye meeya omulondo wa Kampala Central Division. Ono awangudde muna NUP Katabo Moses gwabadde naye yeekumbiranye. Salimu Uhuru ng'era ye meeya wa Kampala Central mu kiseera kino alangiriddwa ku buwanguzi n'obululu 3,279 ate Katabo Moses owa NUP n'afuna obululu 99. Being the returning officer for Kampala Electoral District, having added up all the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 147 of the Local Government Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Katabu Moses, NUP, 9,090. Mpungu Hanifa, Independent, 913. Mugisha Patrick, Independent, 599. Muhindo Kimasu, DF, 72. Mutiaba Siraji, EPU, 149. Mugisha Patrick, Independent, 599. Salim Sad Uhuru, NRM, 32,769. Total number of valid votes cast for candidates 43,592. Total number of rejected ballot paper 709. Onera alangiridde ne bakansala ab'enjawulo abawangudde eggombolola ettaano ezikola ekibuga Kampala era ng'embiranye eri wakati wa NRM ne NUP. Mu kaseera kano okugatta obululu bwonna okuva mu ggombolola ettaano ezikola ekibuga Kampala kuwedde era okulangirira abawanguzi kwe kukyasigalidde. Wabula akulira ebyokulonda mu Kampala Jennifer ky'obutungi agambye nti okulangirira abawanguzi kutambula kasoobo olwa intaneti yaabwe etaataaganyiziddwa.
Kooti ensukulumu etaddewo obukwakkulizo obw'amaanyi obulina okugobererwa mu kuwulira okusaba okwateekeddwayo eyavuganya kuba President Robert Kasibante mwayagalira akkirizibwe okutuuka mu biwandiiko by'akakiiko ak'ebyokulonda okubyekenneenya wamu n'ebyuma ebyakozesebwa mu kulonda okwaliwo nga 15 January mu kulonda omukulembeze w'eggwanga. Abalamuzi 9 aba kooti ensukulumu nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi wa Uganda omujja Dr. Flavian Nzeija balagidde President Yoweri Museveni wamu n'akakiiko ak'ebyokulonda okuwaayo okwewozaako kwabwe obutasukka Sande eno nga lumu ogwokubiri. Mu mbeera eno singa Kasibante anaabako kyanukula ku kwewozaako kwa President Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda alina okukikola obutasukka nkeera waalwo nga 2 omwezi ogwokubiri n'oluvannyuma kooti eddemu okuwulira ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri. Obukwakkulizo buno obuteekeddwawo buzzeewo oluvannyuma lwa kooti okugoba okusaba kwa Kasibante yabadde ayagala kooti emuweeyo akadde akalala nti addemu akola enkyukakyuka mu musango gwe yawaaba ng'ayagala asooke yeekenneenye ebiwandiiko by'akakiiko k'ebyokulonda ebyakozesebwa ku lunaku olwo. Kasibante ono ayagala kooti eyise ekiragiro ekikaka akakiiko k'ebyokulonda ne President Yoweri Museveni okwanja kalonda yenna ow'ebiwandiiko eyakozesebwa mu kulonda omuli empapula ezaasinzirwako kugatta obululu wamu n'enkalala ez'ebifo ebironderwamu okwetooloola eggwanga lino olwo asobole n'okutuuka mu byuma ebiyitibwa voter verification machines ebyakozesebwa mu kulonda okuzuula obanga ebyagattibwa bye bituufu. Kasibante ono ng'ayita bannamateeka be abakulembeddwamu Dr. Julius Galisonga agamba nti ebiwandiiko bino bya nkizo ddala mu musango gw'avunaana President Museveni. Tulina okukijjukira nti results zino ng'oggyeko elections ezibaddewo emabega results zatambuzibwa electronically from the district instead of okutambuza district tally sheet oba district declaration babitransmitting nga electronically computer. So twagala kooti etukkirize tutunule ku transmissions ezo tubeere nga twongerako kusupporting omusango gwaffe kubanga kwe kwemulugunya kwaffe nti engeri gye byabitambuzibwamu yali emenya amateeka era ekyaffectinga nnyo okulonda kwonna. Bannamateeka abawuliriza President Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda wamu ne Ssaabawuliriza wa gavumenti bawakanyiza ekyokwongezaayo omusango guno n'okuwa Kasibante obudde okukola enkyukakyuka mu musango ogwo nga bagamba nti kino kiyinza okutaataaganya enkola z'emirimu eza kooti n'okusukka mu budde obulambikiddwa. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga emisango gyonna egyekuusa ku byokulonda pulezidenti giteekeddwa okuwulirwa n'okusonjolwa mu bbanga eritasukka nnaku 45. Kasibante oyo alumiriza akakiiko k'ebyokulonda nti kalemererwa okuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya era ng'alumiriza nti okulonda okwaliwo kwajjula vulugu ate ogerekeka abalonzi bagulirirwanga misana na kiro waaliwo obuvuyo bungi okukozesa ebyobugagga by'eggwanga President Museveni okubinoonyezaako akalulu n'okulemwa okuteeka mu kyapa kya gavumenti ebifo byonna ebironderwamu.